Ono mu Kyaddondo abantu abawerako basimatuse okufiira mu kabenje ka mmotoka akagudde mu kabuga k'eggangu Makindye Ssaabagabo mmotoka ya taxi weeremeredde omugoba waayo gikubye ekigo n'efula emirundi egiwera era abantu basisemu basike nga tebamanyi bikyafa ku nsi. Akabenje kano kabaddewo ssaawa 4 ez'enkya ya leero mmotoka ya taxi yo namba USZ 755 bweremeredde omugoba bwetyo n'agikuba ekigo. Abirabiddeko n'agabe bagamba nti eno ebadde ejjudde naye abantu 5 be baddusiddwa mu malwaliro nga bavaamu omusaayi mungi. Mbadde ndyeri n'empuli yange emmotoka bwe bbufu kati tuze tudduka lweba asise kudduka kati abahaji awadde mu maaso n'omusajja munene ne bayitamu n'abalala waliwo n'omukazi n'alwana ayitamu waliwo n'amenyese n'omulala okugulu kutonya nnyo omusaayi n'omulala musajja ekifuba kimuluma era naye agenze mu ddwaliro. N'ekkubo bbi ebinya ebireese obuzibu bangamba era agenze kusibamu gundi negaana neri abadde wabodaboda abadde wano ayagala okubataasa ate ekkubo olaba wali ebinya bingi. Bakawona abadde mu mmotoka eyo bagamba nti dereva okutwaliramu abadde avugisa kimama era bw'alabye giwunye emmotoka agibuuseemu ng'ekyatambula bo n'abaleka baffe lwabwe. Mmotoka eganye kusiba eyabiza oluseke lw'emabega olw'omupiira oba bureeki era bweganye okusiba kuba mbadde ndudde mu maaso ne mugamba abula omanyi mmotoka giteeka ebbali nga mu maaso waliyo kaloole akakyuka ne mugaa togenda bw'ona otukuba ku loole tuyinza obutawona teeka ku mwala kati bw'agitadde ekyengulwaddeyo egifunvu yeefudde bwefuusi neyeevuunika netukwatirayo ne tweyambayamba asobole okuyita waayise ne tusikamu abasigadde. Mu buufu bwe bumu obwo bwe tugendako mu ssaza Buddu abatuuze b'e Katoma mu muluka gw'e Kasebwera mu ggombolola y'e Butenga Bukomansimbi baguddemu entiisa owa bodaboda bw'akubya akagulumu k'ekkubo kayite ka hamp era emmotoka pikipiki emuwanise mu bbanga n'atalantuka n'agwa ku ttaka n'akalirawo. Omusasi waffe Mbaraka Sebufu Junior y'abirina. Omugenzi kitegeerekese nga ekiweesi Ronald myaka 32 ng'era kitegeerekese nti abadde avudde Kampala ku pikipiki ye empya ttuku ng'eno abadde azze ku mikolo. Okusinziira ku beerabiddeko bino byonna abadde ku piki endiima ebaddemu ng'akagulumo yeekanze keekange kyokka n'atasobola kukendeeza ku misinde kwe kutumbeera mu bbanga. Abatuuze be bamu bavumiridde abateeka obugulumo ku nguudo z'ettaka kyokka ne batateekako bupande bulabula babidduka nti mu maaso waliyo obugulumo nga bwe kikolebwa ku nguudo za koolansi. Ne bategeeza nti obugulumo ku nguudo zino naddala ng'oyingira obubuga bulungi naye ate bulina okuteekebwako obupande. Abeera bavumiridde n'abavubuka abavugisa ekimama be bagambye nti be baviirako obubenje okweyongera. Ebyo nga biri bityo ate bo abatuuze b'e Kagando mu Bukomansimbi Town Council bo bakyawanjagira ekitongole ky'ebyenguudo ekyayunula baagala kibateere obugulumo mu kitundu kyabwe ekyo eky'Ekagando okutaasa ku bubenje obubeerawo buli ntakira ng'abasala ekkubo basala okwolekera ebitundu by'ekiryamenvu kyokka ne batomerebwa olw'emmotoka ezidduka endiima. Ku lwa CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa Mubaraka Sebufu Junior ndi Bukomansimbi. Bwe tukomawo wano e Kyaddondo munisipaali y'e Nansana etindidde omwala gw'e Kabumbi ogubadde gwafuuka akattiro buli nkuba lw'etonnya ng'olutindo olwo lwakuwemmenta ensimbi obukadde 246. Abobuyinza e Nansana bakangudde ku ddoboozi ne balabula abatuuze bakomye okuzima ku myalo egitambuza amazzi ne beewera okumenya amayumba n'ebikomera bye bazimba mu bifo ng'ebyo. Omumyuka wa RDC atuula e Nansana Nsubuga Shafiki akyomedde nnyo abafunza emigga n'emyala nga bagizimbako saaka abayiwa kasasiro mu myala nti bano balabe baggwanga bennyini. Zomeya kyayogedde nti tezimala ekyo ekigambo kyetaaga muntu ali tekiniko naye engeri kino kye zizze nga zikoze omulimu guno twala omukisa guno okulabula ne sekulabula kwonna abantu abazimbye ku mwala oba ku mazzi g'ekkubo. Amazzi g'ekkubo amazzi tegaweta era meya wange ne ttiimu yonna eri wano tugenda twala omulimu n'obuvunaanyizibwa okubeera ntujjako abantu abazimba ku mwala tulabula abantu abasuula ebisasiro mu myala gino. Tugenda kuteekawo ttiimu ez'abantu abatasobola kulabwa mangu naye nga bakuuma nguudo zaffe zino era meya mwebaze mmeroka eri ekwatiddwa era egenda vunaanyizibwa evo kwono naki.
Wabula meya wa municipali ye Nansana Regina Bakitte Nakazi yakukulumidde gavumenti okuddiranga omusimbi omuyitirivu n'egupokera KCCA olw'abeewakiso ne gavumenti endala ez'ebitundu ne bawa obuswambazi. Owekatooka akaaba obwawa akaaba ebusukuma nasite naye bakaaba Nansana eno yonna buli wootuuka okwawukana ne Wakiso naye obuzibu bwe tufuna banyabo ne bassebo sente ntono twalina okusoosowaza kuba municipality gye mulaba nnene nnyo era RDC njagala okutegeeza bwe mpulira nga biliyoni 14 zikola 1 kilomita e Kampala 14 biliyoni nze nga nina miliyoni 246 neewuunya era nensaba nti okunoonyereza okwetaaga bo bakikola batya okukozesa sente nnyingi nga bakola kilomita emu nze nenkozesa miliyoni 246 nenkola bridge ey'abantu abangi ekyo kijja tuyamba okwerawo standardization kisinga ze bateeka eri bazimpa mu Nansana nensaaniko batambuza waje ngenze nkola ebintu ebirungi ate nga Nansana yesinga obunene ate waayo omusolo mungi. Abatuuze nga bakulembeddwamu ssentebe wa municipality ssentebe wa Nansana Division Joseph Matovu bakinoganyiza nti omwalo okugumiza abantu bangi naddala buli nkuba lwetonya. Gegamu ku makubo agayisiza ddala abantu abayita era manyidde ddala bulungi nti eddimu lino oba olyawo ligenda kugasiza ddala abantu bangi naye kyenyinza okusabamu nja kuteeka eddoboozi lyange era ng'okujjukiza abatuuze nti enkulaakulana ffenna tukwatirako wamu ekyamazima oyinza okusanga muno kasasiro omuyitirivu era ebigo bibadde bibeeramu kasasiro yabadde abibroking so ffenna bubeera obuvunaanyizibwa bwaffe twagala eggwanga lyaffe. Nze Sekamwasaku kigenda tuyamba kuba erudda nkuba webadde etonya amazzi gabadde gayitirira obungi ne gasala ne gatwala abantu. Engineer Wilberforce Mukasa omu ku bakulembeddemu omulimu guno asuubiza bakumaliriza mu bbanga lya mwezi gumu. Bwe tuddako e Mawogola olukiiko lwa ggombolola ya Ssaabaddu Mateete mu ssaza Mawogola luyisizza ekiteeso ekisiima Judy Nakaana olw'obuwanguzi bwe yatuukako mu ntanda ya Buganda n'awanika bendera ya ggombolola ye n'essaza lyonna okutwaliramu. Omusasi waffe Jimmy Sekabiito kaagatuwe. Mu lukiiko olw'enjawulo olutudde ku mbuga y'eggombolola ya Ssaabaddu Mateete nga lubadde lukubirizibwa Lulangwa Yasiini abakiise bonna awatali kwesalamu bayisizza ekiteeso ekyebaza awamu n'okusiima Judy Nakaana olw'okukwata ekifo ekyokubiri mu ntanda ya Buganda kye bagambye nti kino kyawanisa ebbendera y'essaza Mawogola ate n'essaza okulissa ku maapu y'ensi yonna. Omwami wa Kabaka ow'eggombolola eno Ssaabaddu Mateete Kiweewa David Talemwa alangiridde Judy Nakaana nga bw'agonnomoddwako ekifo ku lukiiko lw'eggombolola eno nga yavunaanyizibwa ku lulimi ebyobuwangwa ennono n'obutonde n'amwebaza olw'okubaweesa ekitiibwa. Kiweewa David Talemwa asabye abantu okwongera amaanyi okusimba emiti n'okulima emmere ebamala ate n'abaweereza okulaba nga bakuuma ekitiibwa kyabwe ate nga bakwatira wamu olw'okusobola okutuusa eggombolola eno ya Ssaabaddu ku ntikko. Nakaana teeka essaza lino ku maapu ya Buganda ate n'eggombolola Ssaabaddu okutwaliza awamu gye buvuddeko essaza Mawogola abantu tebaliteekako nnyo mulaka naye buli lunaku olugenda lukya tulaba nga essaza Mawogola ate lyeyongera okugenda ku ntikko y'amasaza ate mu ngeri ey'enjawulo eggombolola Ssaabaddu kati tulaba nti etambula bazannyo abakulembeze olw'okujjumbira n'okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Ye Judy Nakaana yeebazizza obuwagizi bwonna obwamuweebwa bannamawogola bw'atyo n'asaba banne abalala okuvaayo bavuganye era naye yeeyamye okubayambako naddala mu kunoonyereza. Oluvannyuma Judy Nakaana aweereddwa ebbaasa enzito awamu n'ekifaananyi ky'omutanda. Nze Jimmy Sekabiito ku lwa CBS wano ku ggombolola ya Ssaabaddu Mateete. Bwe tuddako e Buddu omwami wa Ssaabasajja ow'essaza Buddu Pookine yawummula olujaguza emyaka 92 egy'obukulu n'abikula ekyama ekimuwangaazizza. Omusasi waffe Tomusayi Kayinja y'abirina. Pookino eyawummula Charles Kiyimba kwewaayo ajaguza okuweza emyaka 92 egy'obukulu wamu n'emyaka 68 egy'obufumbo obutukuvu ng'alina mukyala we Benadetta ku mukolo ogw'okwebaza gwategekedde mu maka ge e Kannabukuliro Kabonera mu Masaka City. Charles Kiyimba kwewaayo era yeebazizza nnyo Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri olw'okumulengera bwe yasiima amukulemberereko essaza lye ery'e Buddu. Charles Kiyimba kwewaayo okukola tekutta nga bwe yakazibwako ng'oggyeko Mukama Katonda gwe yeebazizza olw'okumuwangaaza agambye nti ekirala ekimuwangazza kwe kukola ennyo nti kuba buli lw'okola ennyo ebinywa tebyetugga ate agambye nti bw'atakola alumizibwa omubiri gwonna n'agamba nti tamala galya buli kimu.
Mise y'okwebaza ekulembeddwa omwepiskopi w'essaza ly'e Masaka Bishop Silverus Jumba era ng'ono mwana mu maka gano akubiriza abantu okuyiga okwebaza Katonda n'agamba nti buli abantu lwe beebaza Katonda ate bo be bafunamu nti kuba Katonda ye talina kye yeeyongerako. Agustino omutuukirivu yatubuulira kino nti ebintu ebirala byonna oyinza okukola naye bw'onaaba nga tonnafuukasinga ku Katonda okootakoota muga amaki abamu bagambe malagala abalala magata. Pokinone yawummula ku myaka 92 egy'obukulu akyavugira ddala bulungi emmotoka nga yagaana ddereeva avugira ddala engendo empanvu okulambula bizinesi ze e Kampala embalala wamu n'awalala. Tomusange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Bwe tugendako ekyagwe abalunzi mu gombola y'e Bukunja n'Engogwe mu disitulikiti y'e Buyukwe basatira olw'ekirwadde ekikambwe ekiyitibwa lumpy skin ekizinza amagana gaabwe. Abalunzi bano bagamba nti ekirwadde ekyo kikuba ebitulututtu ku nte olwo ente yonna n'ekenena endusu ne ziyiika n'eremererwa n'okulya. Sentongo Andrew okuva ku kyalo Bugembe mu luka gwe Rubongo mu gombola y'Engogwe ategeezezza nti bagezezza okujjanjaba ensolo zaabwe nti naye ekyakabi kye bazudde nti ate ente olukwatibwa obulwadde obwo ne bojjanjaba boosiransaano ku mazzi. Agambye nti bagezezza okwekubira endulu mu b'obuyinza ku gombola ne babategeeza nti ekirwadde ekyo kisobola okugemebwa nti naye abalunzi balina okusooka okwekolamu ensimbi basonde kasente bagulire eddagala kubalya bbeeyi. Olunaku lumu ente zaafudde ente 4. Omwami bamuyita Semirimu yabadde n'ente ye n'emufaako n'omwami omulala bamuyita John Katongole naye ente ye yamufuddeko. Batuuze abalala babiri era mu kitundu nabo ente zaabwe ne zibafaako. Byo nabadde njogera nabo baŋŋambye ente zisooka kufuna butulututtu kubanga ono omwami Semirimu yaleeseeko ne ku musawo. Sekitoleko Henry Speaker wa gombola y'Engogwe era nga yatwala ebyobulumi n'obulunzi ku gombola ya Ssaabasajja Ssaabagabo Ngogwe ategeeza nti bamaze okufuna alipoota nti ente 42 ezakafawo n'okutwaliramu n'asaba ekikwateko okusitukiramu ng'ekiwundu tekinnasamba ddagala. Tusaba abakulembeze wamu ne ba technical staff ba vet officers okutuyambako okukola enteekateeka y'okugema ente zino kubanga alipoota gye tulina eraga nti ekirwadde kino kimaze okutta ente 82 mu bendobendo lino. Wabula akulira ebyo ebisolo mu disitulikiti y'Ebikwe Dr. Mwanje agaanye okubaako kyayogera naye atwala ebisolo mu gombola y'Engogwe mu Ttagubya Wire ategeeza nti ekirwadde ekituufu kyazinze egombola eziwera ddala nga n'ente zifudde n'ategeeza nti bandiwalizibwa okuteekawo kalantiini olw'okwewala ekirwadde ekyokusaasaana. Ente zikubwa ebizimba ku kudiba bwe zimala okuba ebizimba ku ddiba ne zifuna tempuli kyanga eri waggulu nnyo olomosebera mu foote ekyo bwe kiggwa deni keesi emu gye twalabyeko nga zimaze okufa mu nnyingo zaazo mubeeramu amazzi mangi. Bwetuddako Mawokota abakulembeze ba NRM mu disitulikiti y'Empigi basabye bakama baabwe ab'oku ntikko mu kibiina ekyo bongere amaanyi mu kwagazisa abavubuka enteekateeka za gavumenti ez'okwekulaakulanya. Patrick Serugo yabirina. Abakulembeze ba NRM mu kitundu eky'Empigi bagambye nti ensonga y'abavubuka obutaba na byakukola ebivaamu ssente kye kimu ku bizibu ebitwala obuwagizi bwa NRM nti olw'okuba abavubuka abasinga obungi abatawagira NRM beba batalina mirimu givaamu nsimbi. Ssaabakunzi w'ekibiina kya NRM bendobendo ery'Empigi omuli disitulikiti nga Mpigi, Butambala ne Gomba Kaweesi Sulaiman agambye nti ekizibu ky'abavubuka obutaba na mirimu giyingiza ssente kibaviirako okumala galonda bannabyabufuzi abatasaanidde abasooka okubasikiriza nti n'obusente obw'okugulamu sabbuuni bwe bamala okuyitamu ne babeerabira olwo abavubuka nti ne bejjusa olwo n'omulundi oguddako era ne baddamu ne balonda abo balimba n'obusente. Kaweesi Sulaiman nga mu kiseera kino agenda asinkana abavubuka mu bendobendo ery'Empigi okumanya ebyo ebibasoomooza okubasomesa enteekateeka za gavumenti ez'ebyenkulaakulana n'okubasikiriza nti bawagire ekibiina kya NRM. Asabye bakama be mu NRM nti bonna kye kiseera baveeyo balambike abavubuka ku nteekateeka za gavumenti ez'ebyenkulaakulana na ngeri ki gye bayinza okuzeenyigiramu zibayambe okuva mu bwavu. Mu ngeri y'emu Kaweesi asabye abavubuka nti omwaka guno bettanira ennyo ensonga y'okwetandikirawo obulimu obuvaamu ssente so si kwesiba kwa bannabyabufuzi ng'abasabiriza
n'okwenyigira mu bikolwa eby'obubbi nga mu bimu ku byabasabye okwenyigiramu mulimu okwegattira awamu bapangise we balimira ennyaanya okukuba bulooka okukima amazzi ag'okutunda n'abasobola balunde. Wamanya Akawe Sulaimaani ensonga enkulu gye tukubiriza abavubuka bettanire ennyo mu byokkola baleme okutunulira nga bannabyabufuzi ababakuumira mu bwavu okujja obbasabiriza singa baneeterawo emirimu gyabwe y'ensonga lwaki balonda bannabyabufuzi abatagenda bayamba. Ku lwa CBS nze Patrick Serugo. Amalala okuva e Mawokota, omubaka omukyalo wa disitulikiti y'Empigi Teddy Nambooze atongozza enkola etuumiddwa Tereza Mpigi ng'osomesa omwana n'ekigendero eky'okusisimula abazadde mu kitundu ekyo bawerera abaana bafuuke ab'omugaso gye bujja. Omubaka yagambye kino akikoze nga enkola yokka egenda okuyamba abazadde abasoomozebwa olw'obwavu bakoza akagiri nga bamu n'ebyokuzza abaana ku masomero babivaako dda. Agambye nti akwataganye n'amasomero agawerako n'agasaba gakendeeza abazadde ku bisale by'essomero nga bawa basale abaana basome. Ndaba ng'enjogera egamba nti economy efuuse kirala nti olwaleero ebyenfuna by'eggwanga byadobonkana ate ng'okusomesa omwana kutukakatako kubanga y'engeri yokka gye tuyinza okulaba nga twaŋŋanga ebizibu bye tutunuulidde maaso awo ng'eggwanga. Bwe tuddayo e Buddu, abakulembeze b'abavubuka mu Bendobende ly'e Masaka beeraliikirivu olw'omuwendo omunene ogw'abavubuka mu kitundu ekyo abaggweera mu makomero olw'okuzanga emisango ng'obuzibu butadde ku bbula ly'emirimu ne basaba gavumenti eteekewo amakolero mu kitundu abavubuka bafune emirimu egy'okkola. Omusasi waffe Ensubuga Muzaffar yabirina. Abavubuka bano nga bakulembeddwamu Ssebugwawo Faizo, ssentebe w'abavubuka mu district ezikola ebbendobendo lino ery'e Masaka, bagamba nti omuwendo munene ogw'abavubuka mu kitundu kino ekyagguleta Masaka abatalina mirimu nga kino kiviiriddeko bangi ku bo okwenyigira mu bikolwa eby'obumenyi bw'amateeka. Ssebugwawo Faizo agamba nti okumalawo embeera eno gavumenti ne bamusiga nsimbi basaana bateekewo amakolero agawerako mu bbendobendo lino abavubuka mu kitundu kino bafune bye bakola. Era n'agamba nti mu bbendobendo lino mulimu ettaka ddene gamba ng'ebbulakati, mazigo ne mu bitundu ebirala ewasobola okuteekebwa amakolero nga gano abavubuka bano ne bafuna eby'okukola ne bejja mu bwavu. Nze nga omukulembeze waabwe nsiiba ku poliisi buli kiseera oyo mumute mutusonyiwe oyo tajja kuddamu olw'okubanga tebalina byakukola babeera mu bigurupu kunywa njaga tewali mirimo bakuba luddo kuba puulu. Naye senga gavumenti etuyamba ne tuzimbira amakolero ne ejja kuba etuyambye okulaba nga tumalawo ekizibu kino ekya obutaba na mirimu n'ekizibu ky'abavubuka okuba nti beetaba mu gurupu mu kunywa ebiragalalagala konvuuka olwo abeera ku lwa CBS radio y'obujjajja Nsubuga Muzaffar Kalungu mu Buddu. Bannaffe n'ekyo ge mawulire okuva mu bitundu bya Buganda temuva ku Kyabasa.